po jako akawuwo nga Uganda ekyali ku muggalo gw'okulaba nga tuziyiza ensansaana y'ekirwadde COVID-19 abantu bangi babadde bagufudde mugano nga gwanswa okukozesa akaseera kano ng'abantu tebatambula okukozesa olukujjukujju ne bezza ettaka lyabwe nga kwotadde n'okulizimbako. Najja wano n'entegeeza ensi nti okuva president lwe yalangirira omuggalo n'abantu okusigala awaka yalangirira emirimu gyonna giyimirire okujjako egyo gye yagamba kigende mu maaso olw'okuyamba abantu mu kiseera kino. Kino kiwaliriza minisita w'ettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Betty Olive Namisango Kamya ng'ali wamu ne minisita omubeezi ow'ettaka Pasisi Namuganza, minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi, Geno Eri Tumwine ngono ye minisita w'obutebenkevu wamu ne minisita w'obwenkanya n'ensonga za ssamateeka Ephraim Kamuntu okuvaayo ne bayita olukuŋŋaana lwa bannamawulire enkya ya leero tudde ku Media Center wano mu Kampala. Bagenda mu maaso eyo naddala Honorable Namuganza gy'alangiridde Mukono, Luweero, Masindi, Kiryandongo, Sembabule, Masaka n'awalala wonna nga bagoba abantu ku mataka. Kyenavudde mpita ba ministers bannange bajje batuyambeko mu lutalo luno. Minisita omubeezi ow'ettaka Pasisi Namuganza ategeeza nga bwe bagenda okumenya ennyumba wamu n'ebizimbe byabo bonna abazimbye ku ttaka eririko enkaayana mu kiseera kino ate nga baali baagaanibwa. Abalowooza nti bagenda okukozesa omukisa guno bo basenge ku ttaka ku mataka g'abantu kubanga waliwo n'abalala ababadde bakozesa ekiseera kino ekya COVID ne bazimba. Namwe temukkirizibwa. Era minisita yafulumya wano ebiragiro abamu ennyumba nzirabye ziri ku whole plate. Ebyo byonna tujja kubimenya okutandika n'enkya Sembabule gyendaga. Namuganza agamba nti omulundi guno bakoledde wamu ne minisitule ez'enjawulo okusobola okulaba nga baggusa kino awatali kusikatira. So this time tuli joint team oba olopa wa DPC oba olopa wa IGP oba olopa wa minister wa security abagambi oba olopa muggulu Katonda wa bwenkanya. So njagala kwebaza mu abamawulire. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi asinzidde mu lukuŋŋaana lwe lumu n'ategeeza nga watali muntu yenna alina lukusa kugula oba okusengula abantu ku ttaka mu kiseera kino ekya COVID-19. Mu kitundu gy'oli laba nti teri mutuuze teri Munnayuganda gwe basenza gwe bagoba ku ttaka ne bamukanyuga ebweru n'ebintu bye. Tulina bamusiga nsimbi ba investor, tulina bagaga bagula mataka, naye mu kiseera kya COVID teri muntu akkirizibwa okugoba omuntu kuva ku ttaka oba ku kibanja kyaliko. Ate ye minisita w'obutebenkevu Geno Eri Tumwine akuutidde bannayuganda bonna nga mwotwalidde n'ab'ebitongole ebyo by'okwerinda obuteenyigira mu nsonga ya ttaka yonna mu kiseera kino nga tukyalwanyisa omulabe coronavirus. Tuzze wano okubuulira aba security bonna ba RDCs bonna nti ensonga z'amataka stay home zisigale wawe ziri. Let the status quo remain. Temuzikwatako nazo okutuusa lwe tunamala ebya COVID. Tusooke tulwanyise omulabe w'obulwadde ebyamataka bigenda kutereera kubanga za kooti tezikola. Tumwine era ategeeza nga bwe batagenda kuttira muntu yenna ku liiso okuviira ddala wansi okutuuka waggulu mu gavumenti. Okuviira ddala abe minisita, abe mukugu wa ssente ki, abe kamanda ki, aba chairman oba RDC ani oba chairman ani yenna anayingiza mu by'ettaka kati tujja kumukwata. Mwena mwenkanankana omu mateeka, tewali mukulu, tewali muto, tewali chief, tewali mukopi, mwena before the law you are all equal. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Twetaaga Museveni yagamba abaana basome, kati abaana baffe tebagala basome, bagala kumenya ssomero. Basome wa batukunda.